etteeka ly'ettaka ne ssemateeka basosola mu ngeri gy'olina okufunamu ettaka. Buli muntu yenna asobola okugula ettaka mu Uganda, naye si buli muntu yenna nti asobola okugula buli kika kya ttaka mu Uganda. Ettaka lino wammanga lyateekebwateekebwa kufunibwa bannayuganda bokka. Milo land, freehold land, customary, eryo ettaka lya bannayuganda bokka exclusively. Omuntu yenna atali munnayuganda tokkirizibwa gula kibanja. Munaguze ekibanja nasanze batunda ekibanja tokkirizibwa kugula kibanja. Omugwira asukka Uganda weekoma n'ensalo zaayo ng'obuzaale bwo n'obutonde bwo osukka ensalo za Uganda, olina kufuna liizi. Ate liizi gy'olina okufuna terina kusussa myaka 99. Omugwira yenna oba omuntu yenna atali munnayuganda olina kufuna liizi ku ttaka lya Uganda etasukka myaka 99. Era bw'esukka emyaka 99 ebeera nfu. Obuzibu bujjiddewa naddala ku bannaffe ab'ebweru. Bannaffe bamanyi okuva wano ne bagenda mu mawanga g'ebunaayira. Ekyamagero era ne boobera ku TV ng'oli mu kyaki, ekyamagero ekikubisa abantu enduulu mu kyaki ne pasita n'asuula akazindaalo, ye munnayuganda okugamba nti pasita bampadde obutuuze. Pasita bampadde obutuuze. Ekyamagero ekyo kibakubisa enduulu ne basanyuka nnyo. Okitegeera? Nnyo. Pasita bampadde obutuuze naye naguze n'ettaka. Nina ettaka Ennamulanda nazimbyeko n'amaka. Pasita yandibadde amukwato n'akwata endiga ye n'agizijja mu kasonda n'agigamba waguze ettaka kikaaki. Waguze liizi, waguze kyapa kya mayiro oba waguze freehold. Bw'ofuuka omugwira ng'obadde n'ettaka wano, ettaka lyo lyonna erya mayiro lisazibwamu n'erya freehold n'ebibanja by'olina ne libeera converted into a lease. Kubanga ofuuse mugwira. Era kyewandisoose okukola kwe kukyusa ettaka lyo lyonna ne lifuuka lya lease. Naye ate ekibi ekiriwo, that's an argument because tosobola kufuna lease ku ttaka lyo. Ate gwe wennyini weewe lease, jjukira obadde n'ekyapa. Kitegeeza buli lw'obeera nga tokyali munnayuganda, ekyapa kyo kisazibwamu ne kiddayo mu gavumenti. Nenoonya gwe naakigabira. Kubanga ettaka lya Uganda terisobola kufuuka ly'abagwira in perpetuity. Oba ontegedde? Terisobola kufuuka ly'abagwira in perpetuity. Kitegedde? So gwasagambiza nga tonneewaana nnyo na kulabula balabe bo nti wafunye obutuuze ebweru. Kuba abalabe bo bagenda kuyitira awo bajje bakugambe nti bwe wali okuma mu Uganda wakozesa passport ye Bungereza. Tugende ku kisaawe tukebere, ne bagenda ku kisaawe ne bakebera nga ddala passport gye wakozesa ye Bungereza. Nga toyina kye bayita dual citizenship. Oluusi nga n'ensimu olitekkiriza dual citizenship. Ebyapa byo byonna nga bwe wabigula bigenda kusazibwamu kubanga oba obirina ng'omugwira wadde oyogera lulimi Luganda. So abantu abasinga bagudde mu kabaate k'okubeera nga baguze ne bakola investments ez'amaanyi ennyo wano, but out of ignorance ettaka lyabwe ne lisazibwamu, ebintu byabwe ne bibbibwa. Era akakodyo ababbi ke bakozesa kwe kumanya nti Nakitende si munnayuganda. Bwe bamala okumanya nti Nakitende si munnayuganda naye ng'alina ekyapa nga bajja nga bakibba nga batuula ku ttaka lyo, aga ajjayo kale ebiraga nti nno ettaka liryo.
ng'ojjayo ekiraga nti ettaka liryo. Kumbe sister wo omubbi alina passport yo, wasigaza national ID ya Uganda ng'ofuuse Omungereza nga gy'abawa passport yo. Bwe mutuuka mu kooti nga bagamba eno passport yaani? Ndi passport yange. Oli mutuuze waawa? We Bungereza. Osobola okubeera ne mailo certificate. Omulamuzi aba akitegedde. So omulamuzi aba akimanyi muli era ng'awulira bakubba naye nga talina kyakola, emikono gye n'amagulu nga gisibiddwa amateeka. Gwatulaba ali e Bungereza oba atali Munnayuganda nga wafuna obutuuze mu nsi endala yonna, weekolera ekisa ekyamangu ennyo obeere ng'ofuna dual citizenship. Oba tukuwaga buwi nti bw'ofuna obutuuze tewandize mu kyaki wadde okugamba baganda bo nti owadde obujulizi. Bw'oba ng'olina intention ezigenda okugula ettaka ery'ekibanja erya freehold oba erya mayiro oba ng'obirina. Otherwise ebintu bye bajja bibba ate babibbe mu mateeka bali babitwale ku nkola gye twagambye nti osobola okufuna ettaka mu ngeri ey'okubba ate n'olibba bulungi n'amateeka ne gakuuma. Kitegedde bulungi? Kitegedde Kansa. Kyekyo. Abatulaba ndowooza nammwe mutegedde, nammwe abali e Bungereza nga tonnafuna dual citizenship naye nga gw'ogamba nti nina ettaka e Uganda, ke kaseera otegeere ekyokola kuba kanso akitugambye. Tugenda kuba nga tugendako mu kuwummulamu, tugenda komawo tweyongereyo ne programu yaffe Omuntu n'Amateeka. Good Day TV, transforming your life. Unlock your child's potential at Living Hope Christian High School, located in Impigi District, Nachilebe Trading Center, next to Nsibe Estates. Living Hope Christian High School is a renowned educational institution with a UNEB Center number, offering all and A-level programs. Our comprehensive curriculum includes arts and sciences, day and boarding options, nutritious meals, disability support, inclusive admissions for local and international students. Built on a strong Christian foundation, our experienced faculty provides skilling programs such as computer sciences, hairdressing, tailoring, sports, music, dance, and drama. Join us in shaping the leaders of tomorrow. Enroll your child today and empower them with the knowledge, skills, and values for a bright future. You can contact us on 0701 349227 or at 0704 148617, and you can also email us at livinghopechas@gmail.com. Good Day TV, transforming your life. Bakulisaayo nnyo mu bulangu bwaffe ng'era mbebaliza ddala okwekuumira ku Good Day TV ku puroguramu yaffe ennungi Omuntu n'Amateeka. Nga bwe twayanjudde omulamwa gwaffe ogwaleero tuyiga ku nfuna y'ettaka oba land acquisition. Gwali eyo nga olina ekibuuzo kye wandyetaaze kanso akuyambeko okuddamu osobola otutuukako ku lines zaffe bulijjo zemukubako. Kanso tugenda kuba nga tweyongerayo n'ebibuuzo byaffe. Twayogedde ku bika by'ettaka naye nga kyebuuzibwa ebika by'ettaka ebyo bisobola okukyusibwa. Kangeze n'enkyusa freehold n'engifuula customary. Oba n'enkyusa lease n'engifuula freehold. Okay. Yes. Kibuuzo ekyo kirungi.
ebika by'ettaka kye bayita conversion bisobola okukyusibwa oba okuwanyisibwa. Omuntu yenna ayina ekyapa ayina ettaka ery'ekibanja ekibanja ku public land ayina ettaka ekibanja ku public land gina yika zange 2, 3, 10, 5 yika 3 ku public land. Osobola okugenda ewa ku area land committee ne ku district land board n'obasaba ettaka lino balifuule lease. Abadde n'ekibanja n'ofunamu lease. Abadde n'ekibanja district land board esobola okuwa lease. Nega tukwadde lease ya myaka 5, myaka 15, myaka 49. Lease yo bw'eba etambuddeko ebiseera ebimu mu myaka 2 oba 15 oddayo era n'osaba n'ogamba mukama wange mbadde nsaba mumpe freehold. Era okusaba kusenga kukkirizibwa district land board bagenda kujja ku mupangiso w'emyaka 49 oba 99 bakonfaminge ofuuke nannyini ttaka wenkomeredde nga tokyasasula busulu muntu yenna ofuna ekyapa ekya freehold title. So abantu bonna abali ku ttaka area public land oba eri managingibwa by Uganda Land Commission oba district land board muteekemu okusaba kwammwe ku district zammwe wa district land board baba approving either mufune lease oba mufune freehold titles. Kubanga ettaka eryo balirekawo nga lyabannansi so bakkirizibwa okulikyusa. Nawe kennyini ali ku kibanja nga kiri ku mayiro osobola okugenda ewa landlord n'omugamba landlord nga obwakabaka bwa Buganda bwe bukola ku ttaka lyabwo yike square mile 3.5 eza mayiro ne bu creating kye bayita kyapa mu ngalo. So kyapa mu ngalo is a lease. Bakuwa lease so kitegeeza obusenze bwo obw'ekibanja osobola obuwanyisaamu lease. Ate era osobola okubasaba baba bakkiriza n'obagamba naye ne lease ngikooyi kati mungulize ddala mayiro era ne bakusalirako ekyapa kyo ekya mayiro ne bakikuwa nga kya mayiro. Mu ngeri y'emu gwali ku ttaka ly'omuntu erya mayiro ng'obadde olinako ekibanja okkirizibwa okugenda n'omusaba n'akuwaako lease oba okumusaba n'okonvatinga ekibanja kyo customary tenure system yo n'ogikonvatinga into a milo system. So conversion is legal and acceptable in Uganda. Mpozi council nalyagadde okutegeera ku nsonga ya conversion nsobola okukyusa customary eri gye watugambye eri communal nengifuula ya muntu ssekinnoomu. Yes, bwe mubanga mukkiriziganyizza nga custom yammwe nga bwe mwafunye ettaka ne mugamba tukkiriziganyizza abataka basayininze abakulu b'ekika basayininze nti ettaka lino portion eno yiikeemu 2 za Nakyejwe Esther wano wuwe wankomeredde oba community eyo ekkiririza mu kalicha eyo n'ettaka basobola okufuna ekyapa ekya lease ku district land board oba okwapplyinga ne babafunira freehold title. So buli kika kya tenure kisobola okubeera converted. Buli kika kya tenure kiri convertible. Lease rather mayiro osobola ogiconvertinga n'ogifuulako lease. Freehold nayo osobola ogifuula n'ogifuula lease. Ate customary tenure osobola ogifuula lease oba customary tenure ogifuula freehold. Okitegedde kyotasobola kukyusa nti kufuula freehold gifuula mayiro oba kufuata mayiro n'ogifuula freehold title. Okitegeera. So bino ebirala byonna bisoboka oba okisobola okuddira lease n'ogifula mu mayiro interest. So conversion eririgo erekkirizibwa okusinziira ku nteeseganya gye bamuteeseganyizaamu n'alina superior interest. Superior interest kitegeeza nti eyakuwa lease yewa mayiro oba yewa freehold asobola okuwa mayiro ye gy'alina enkola eyo.